nasanga the group ne baŋŋamba tibatugamba namyalo tetulina kukola ki namyalo tumugobe ffe aba ghetto structure. Bino byenjogera sibyo. I'm speaking with a sober mind and I'm speaking for the good of the Bazzukulu and for the good of this nation. Ekibi kisigala kibi n'ekirungi ku side yange kisigala kirungi kubanga ensi tewali agenda gikungula. Bayambala t-shirt yaliko visionary leader. Groups ezo abagaba t-shirt bali abantu abali muki abali mu police oba abeeyita nti bali under state house. Se hajjata namyalo lira avuddeyo munnange okubanga ayogera abantu abasinga obungi balowoozezza nti oba oliawo toba y'omu ku abo abaali bagaba t-shirts agambye nedda ate ye bamulwanyisa nti abantu abo bamulwanyisa nti era abantu abakulira mu kugabira abaana abo t-shirt ezo mbu beebo abali under state house. So naye akivumiridde era atuuse n'agamba nti kibi kiba kibi ensi eno teri agenda gikungula. Tuvuddeko baba baffe tusojja batabukidde Jala Trophy nti munnange oba yagenza ate n'akola omulimu naye ng'omulimu gwaba NRM abaana bamuyisizaamu eggaali. Jala Trophy bwe wayokezza ffe bayuuti tetukolagana n'obufala bwa NRM tebutwagala butumalira mu makomera bwabba ebiseera byaffe eby'omu maaso bututerekeyo mu makomera. Okimanyi bulungi nti bwe batafulanka ssente za neliita bwe bwabuzaawo kibalama obwo bwoli mu kukuuma Jala Trophy kasale kafumita kavayo na byenda bwakuwadde ssente mmeka obwasi bakyaliwo edi mutwe enfanfe n'okaba n'amaziga nga basibye edi mutwe bwe Jala Trophy wayokezza ffe bayute tukolagana obufala tubaboola abaana baabwe ab'eŋŋanda bako n'ab'emikwano twasalawo tubaboole bafuze eggwanga lyaffe nga balizabuza mabega ate gwe yuuti okolagana nabo. Jala Trophy wali wano ku security y'omubanda wano e Dubai nga gwe gikulira ye gwe gikulembera olinnyo eno n'eri bwe wobeera ku sayidi yaffe olina kuba ku sayidi yaffe togenda kulagana na busajja atodde eno. Jala Trophy wayokezza nnyo bweli wange bakuwadde ssente mmeka okutunda ebiseera ebyo mu maaso watunze ebiseera ebyo mu maaso ssente mmeka Jala Trophy okolagane n'obwo gwe yuuti okolagane n'obwo buyiringu bwa NRM bweyo butebutwagala bwabba ebiseera byaffe eby'omu maaso betuli mu kulwanirira bututereka mu makomera bututta butubuzaawo. Jala Trophy mwana ebyokoze bya kisiru era tugenda kulabisa kuba ffe tetukolagana NRM kimanyikiddwa tubawala n'ab'eŋŋanda bako n'ab'emikwano tetubaagala batufuza emyaka nange gwe nga balizabuza mabega batusse kibalama yabula kyaliwo edi mutwe kyaliwo nfanfe bwamusiba Gaddafi akireewo. Jala Trophy mwana tugenda kulabisa. Ab'eŋŋanda z'abo abaana abavuka abakwatibwa balajjana bagamba nti omutwalo guno babawa kubanga babasikiriza bave ewaka ne babagamba nti bwe munaatuuka eri akasente kajja kuba kangi. Omutwalo gwe gubajja ewaka babakwata ne bamuwa omutwalo ne bamwambaza ne t-shirt ya NRM n'obukoofiira ne babagamba omukulembeze tutuuka eri agenda bawa ssente nnyingi ekyo kati ne babayingiza taxi babaleetera na mmotoka ebatwala transport be babawa olutuuke ate nga babakwata omutwalo bagubaweerawo babawa omutwalo okuyingira emmotoka kati nga babagamba eri gye bagenda okufuna ssente nnyingi olwatuuke ate babakwata bukwasi naye nga tebalina misawo ffe twagala buyambi kyetwagala batuddiza abantu baffe. Tinga tuvuddeko awo munnange amawulire ate agazuuse oba ebipya ebizuuse ku muwala ajuzi gwe bateeberezebwa okuba nti abaana abaali bambadde obujuzi bwa NRM mbu baamufumita. Munnange ate amawulire agazuuse gagamba nti mbu omwana muwala oyo yali akyanga abasajja era mbu omuntu eyamufumita ekiso bakola naye muvuka bakola naye ng'era bibadde bintu bya laavu
gaagano. Wamawuliddewo ku story yonna omuwala bambi gwe bafumitidde ekiso mu dduuka ku kizimbe kya Freedom House ku Nassau Road. Omuwala oyo theory yasoose okusaasana yabadde egamba nti ababbi babadde bazze since akola ku mobile money nga baagala kumubbako ssente n'agaana okuzibawa wabula bo basazeewo kumufumita kiso basobole okufuna akasawo bakole ki badduke. Sources ez'enjawulo zigenza okukola research ne zirealizinga nti waliwo theory ey'okubiri. Theory ey'okubiri etandika n'ekigambo oba statement egamba nti munnange abantu abassa omuwala oyo babadde bakola naye mu dduuka. Yago omuntu gagamba nti omuntu eyakoze ekikolwa ky'okutta oba ekyokufumita omuwala oyo akaso bayinza okuba babadde bali mukwano bufunze boyfriend girlfriend relationship banayinza bino mbifuna mu lugambo asobola okuncorrectinga osobola okuncorrectinga. Yago omuntu gagamba amuvubuka yagenza okirealizinga ng'ateeka mu muwala akasente ke ate ng'omuwala alina abantu abalala ate basuubiza ebintu ebinene ebisinga ku byasuubiza musajja oba omukazi yabadde afulatinga oba ng'akola obwenzi. Abavubuka bannange wenviirayo ne mbajjukiza baaba nabagamba to aiminga nga kwekulaakulanya na mukazi yenna oladi omukazi agenda ku disappointinga. Ego ate nga nawulidde nti omwana muwala ono abadde alina abaana oba babiri nti abadde mufumbo kati awo sibitegeera bulungi era sibijuwa aba abadde ayendera mu bufumbo oba oyo omwami we kennyini gwabadde awo simanyi naye nga nange byonna mbiwulira nange olutalo lwa Chicken ne Shira Price lukyalanda Chicken akombye ku paasi tagenda kuwaako Shira yadde n'olw'ekikumi era n'ategeeza mbu yabadde nga yaseetinze $2 million kubanga Shira ze yamusaba ng'asazeewo amuweeko naye okuva oluvannyuma Shira mbu yatandise okuba nga akola interviews ez'enjawulo ng'amwogera mafuukule n'akomba ku paasi n'agamba tajja mukombya yadde n'olw'ekikumi. Kati waliwo omwana omulenzi avuddeyo n'agamba nti bannange olutalo luno lugenda mu maaso lutuwaaki kiki kye tulina okuyigamu tuwule ebyo byatugamba. Now kino sitera kikola naye olunaku olwaleero I feel like I'm obliged to say something about these two guys. Shira kyali wange, Chicken muntu wange we musanga twebongako. I feel like there's something that needs to be said. Twanditutte situation eno ng'ekintu ekyokulabirako. And I want to break it down in about 3 or 4 things between okweberera mu ffe ng'abantu, especially if we're doing business together, especially nga tugenda kukwatagana if there is a relationship between the two of us. Yeah? Now, ekisookera ddala mulimu abantu bangi nnyo abagenda okugamba nti bano bandibadde ba mikwano, bandibadde batuula wansi ne babyogerako, bandibadde tebajja ku social media. No, they should be coming out on social media. Chicken yavuddeyo n'akola interview ye ng'agikola ne some YouTuber amuyita Farouk. Then Shira n'akola interview ye ng'agikola ne Kasuku nga boogera ku situations and how they unraveled. And I think they are right actually. Bandibadde boogera mu social media. You know why? Because these two earn off social media. Bwe baba nga teboogeredde mu social media, they lose out on the clout. They lose out on people knowing what is going on. So batuufu okuba nti ba addressing the point eno mu social media because balya ku social media. Bwe badde bali, they are not going to gain anything from this. So in both of them actually speaking, bagaininga. Ekyokubiri, nze ndowooza kiri kuntegeeregana. Kitya. Omanyi ne Bible ina weegambira nti do not put your trust in men. Bible yali egezaako tegeeza nti to put your trust in God. Wabula njagala tujjemu just ka snippet yako kokka. Do not put your trust in men. Bwe bukya olunaku lumu gwe n'omuntu gw'omanyinga mukwano gwo ne mutta omukago ne mugamba kamugende mukole business together. Business eyina ebintu byegenda okujjirako. Mugenda kujjiramu relationships n'abantu abalala. Mugenda kujjiramu accountability. Mugenda kujjiramu okuyingiza ssente n'okufuluma. There has to be some level of understanding. Mutuuleko wansi muwandiike mukole memorandum of understanding, even if it's not an actual document. Ne luba lupapula nga waliwo ba witnesses babiri ku side zombi ne mu stipulating wansi nti tugenda kukola bwetu ti ssente bwe ziyingira zigenda wano. There is going to be accountability. Ne bwe muyingira ekintu kyonna nga temuyina we muwandiise, temuyina we mutadde mukono wansi. Wallahi memorandum of understanding ne bweba ya Luganda, it is admissible mu kooti oba ewantu wonna wonna nga mufunyeemu obuzibuzibu. Ebataggulula
ekisembayo ate nga kikulu nnyo. Abaagala bonna ebiseera ebisinga kasita olaba omu nga bamugulidde emmotoka, ebiseera ebisinga waliwo eyeetonda. Bw'olaba oli nga bamugulidde ettaka, ebiseera ebisinga waliwo eyeetonda. Bw'olaba oli nga bamuwaayo akakadde nti owaaye njagala kuwaayo kakadde kaakano bwe kati ne bwe kati, oba nga ka mobile money ne bakamusuulirako, waliwo eyeetonda. Na bwe mubeera n'obutakkaanya n'omuntu, oba omuntu mukwano gwo, oba muli mu relationship, omuntu oyo obutakkaanya obwo ne buggwaawo n'awulira nga ali obliged okukola ekintu ng'ekyo, okuwaayo kasente, okugulirayo ekirabo, oba okukola ekintu ekyenjawulo, ebiseera ebisinga omuntu oyo abakkiriza nti gunsinze. Obiseera ebisinga omuntu oyo abakkiriza nti nsonyiwa nasobezza. Era it is okay for you okutwala ekintu ekyo. But on the other hand, tegeera nti omuntu oyo ayinza okuba yali mu nsobi. Abantu abasingira ddala obungi tamanyi kwetonda. Era abantu abasingira ddala obungi ajja kukozesa nnyo ebikolwa okusinga ebigambo, because ebigambo bimanyi okuzitowa. Ebigambo bino bitufulumya bizitowa. Si kirungi nnyo okusala omusango, naye gwali eyo gwayinza okugusala. Naye manya nti oba ogusaze oba togusaze, kiddayo ku kintu kimu, bafunamu bombi. Ebyo ate nga tuvuddeko munnange oluvannyuma lwa Omukulu Latifu Ssebaggala okuvaayo n'akola akatambi nga yeemulugunya ku Honorable nga yeemulugunya ku Chairman Nyanzi. Munnange bamuviiriddeyo naye ne bamusabula ne bamugamba nti nedda kyewakoze kyabadde kyamu. Latifu Ssebaggala oyo no tumujjukira mu Parliament ya Uganda okugibeeramu ebisanja ebisukka ebisatu. Era yaliko imaamu wa Parliament. Byetoto bimenyezo muwogeraho ku ssaawa ya leero. Naye nsaba mumuŋŋambire oba Honorable Ssebo Latifu Ssebaggala kankikugambire. Zannya ebyobufuzi byo naye tobizannyira kuba abanyanzi. On a serious note. Zannya ebyobufuzi byo nga bubizannya ebbanga lyonna naye va ku Chairman Nyanzi. Nkwegayiridde muganda wange with due respect. Kyannaku nnyo eyali nannyini katale ng'oli mu kulwanira buwooza mu katale akaali akako. Kyannaku nnyo eyali nannyini kizimbe ng'olwanira wakeyateeka. Tewekkakkanya Haji, nkwegayiridde. Era singa obaddemu omuntu amatira ng'osiima Allah kyakuwa, wandibadde ku ssaawa yaayo tukwebuuzaako engeri gye tusonsolamu abaana okuva ku bwa Chairman LC1 paka ku bwa President. Ye kyannaku ntoze mu politics owa layisi. Era ng'osobola okutulamu video oyogere ku baaba Nyanzi. Nkwegayiridde ow'ekitiibwa, wallahi sumatallahi toddamu okukola video endala ng'oyogera ku Chairman Nyanzi. Nze sirina buzibu na muntu yenna azannya byabufuzi bye, kubanga eyo geemu gye muzannya naye Chairman Nyanzi mujje mu kamwako. Nammwe mwenna abalowooza nti kano akaseera k'okkuba baaba Nyanzi era nga mulwana nnyo Chairman Nyanzi afulume ennuupu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi temumanyi kiki muli mu kuzannyirako. Singa mbadde mufumitiriza bannayuganda ne mwebuulirira buli muntu yali badde awa Chairman Nyanzi ekitiibwa. Era nze nsaasira nnyo omuntu avuma akulembeza His Excellency n'amala omusuutasuuta ekigambo ekiddako n'abanga akakkanya baaba Nyanzi. Wallahi oba oyina ekikyamu ku mutwe era baba tebakusalira hakiika. Kati muwoninge His Excellency Bobi Wine nga mumuwoninga eri baaba Nyanzi. Ne mumubadde kiyahe, lwaki temuleka famire n'ebeera nga famire? Bwe mumala ku adressinga baaba Nyanzi mu adressinga nga ye, temumukaabya nnaku kubanga musooka kulebeza muganda we mutowe ne mumuwoninga mbu asobola omukola ekikyamu. Mbeera baaba Nyanzi alemesezza ekibiina okubanga kitambula, mubadde kimmwe. Kamwogere bitya, kamukole bitya eri famire mwava. Kyonna kibagamba dda nti mukulu Ssentema takyasobola kudda kuzaalayo omwana yenna mu famire eyo ekyaggalwawo. Lwaki muleese nnyo akatingo? His Excellency kutayagala wadde akasiri kamukooneko oyo baaba Nyanzi yamutuleetera. Ekyo mwagala kiwulira kyekyo. Ekyokubiri structures za nuupu zonna eza people power zonna okubeerawo zaatambulira ku musajja oyo. Lwaki temu appreciatinga? Ne mugamba nti yayise omwana amugaana okwesimbawo, ate mugamba alina obuyinza obugaba kaadi n'okuzitunda. Lwaki teyatunze butunzi kaadi ye n'agamba kakyoko ebyokulonda kaadi mugiwono?
era baba Nyanzi asoose ku negotiating aba yamuyise n'amugamba nti kino na kino lekera ono kye kisoose bameka abaziba negotiating okukola kadiro zakimibwa ng'oli agamba nze njirekedde gundi gabbo temwaboogerako bane tusibe baba Nyanzi era zo omuntu gwenda balumba baba Nyanzi tamanyi struggle gyevudde tamanyi era maanyi ga musajja oyo gataddemu naye kino nkibagamba Julius Walakira oli mukulu wa His Excellency Bobi Wine ate oli muto eri baba Nyanzi naye kyannaku nti Julius Walakira obuzibu tusinza okufuna mu leadership awo ku kitebe oli muto mukulu mu kutabula Julius Walakira nkwegayirira muganda wange kyannaku nnyo ng'oduumira abantu okubanga bavuma baba Nyanzi ng'ate mukulu wo Julius nsaba obeera omumativu ku ssaawa ya leero gw'olina mu America naye nga America yali yakulema dda wagenda mu America ba struggling kati bw'oba ogenda mu maaso okubanga okola emibanya reports zo nnyingi naye olunaku lwennyenda okukera ku makya nga nkedde ku ggwe Julius Walakira tojja kukyetaaga sikyo nkikugambye mu vidiyo eno Julius Walakira oli mutwe mukulu mwene emboozi n'abantu abalala bali ku kitebe okwagala nga mufulumyawo baba Nyanzi awo baba Nyanzi ajja kuvaawo kubanga era posho gyemutaddeko agenda komekereza ng'avuddewo ne wallahi tujjamu babanja mu maaso awo na buli kimu kye mwagala okuyisaawo olw'okuba Nyanzi waali nga ye mutwe omukulu ogw'okuba temwaga kutuusa kye mwagala kutuusa ku president wallahi tubalinze lwaki temuva ku musajja nawe naligo Latifu Sebagala ovuddeyo naawe obeere mu politics owalayisibwa atyo katubalinde byonna gye biggweera muli mu kakodi okulaba nga chairman Nyanzi tayingira parliament muli kakodi okulaba nga mumuwa kadi ng'olwedde amaze okuvundavunda naye wallahi mumuvunze olunaku lujja kukyanga chairman Nyanzi tumbabuuza byonna mubikola tubatunuulira naye tubatunuulira okubabanja nemulimanya nti His Excellency alina famire ye era y'amaanyi nga mugezaako gikkakanya olunaku president balifuna obuzibu ku kitebe awo ate nga tuvuddeyo eyo abayisiraamu bavuddeyo ku nsonga ya DNA y'abaana ba Honorable Segirinya Muhammad ne bategeeza nti be baaziika Honorable Segirinya Muhammad mu ddiini ey'Obuyisiraamu ate mbu okusinziira ku ddiini y'Obuyisiraamu tekkiriza DNA test. Olwaleero nayagadde nsooke nsiriikirire obulumi bwe nafunye bwe nalabye olupapula lw'amawulire olwabukedde nga lukubye omutwe ku nsonga za baana ba Segirinya ne DNA ti ku baana 9 bana be basigadde nga ababe. Kyannaku nnyo kikwasa ennaku nti abamu ku baaviirako Segirinya okufa bakyamulondoola ne mu ntaana gy'ali. Balemeddwa Segirinya yafiira mu mikono gya gavumenti eno ayagala akigagale akigaana akikkirize ataagala akigaane. Segirinya yafaala ajana osanga singa baamukkiriza n'agenda afuna obujjanjabi bwe yanikira ebigere. Bino byonna tebyali baddewo Allah yasinga okumanya. Naye ffe tukikkiriza ng'era bw'olaba bammye Eddie Mutwe okugenda okufuna obujjanjabi nga baagala abafiire mu mikono kuba nkola ya gavumenti ya kuno. Naye mbadde nsaba mikwano gyange muleke Segirinya awumule mirembe. Omugenzi Kazini bwe yafa wavaayo akabinja ne katandika okuba ne mu mawulire. Omukyazi yamuse lololololo Kaweesa bwe yafa na mawulire ne gawandiikira wiiki namba eyo nkola. Segirinya bwe yafa byali bingi ebyaliwo naye neewuunya omuntu jojja embavu. Ekisooka Segirinya yafa musiraamu era nali omu ku bakka mu ntaana ya Segirinya omuziika ne tumusomera edduwa. Segirinya twafuba nnyaziikwe mu ddiini ye gye yafiiramu era mu butuufu bwayo ne tugezaako ne tukola kye twasobola. Tusaba Allah akikkirize amusonyiwe ebyamusobako. Segirinya yafa atuumye abaana be 9 amannya gaabwe. Ekyokubiri ffe mu Busiraamu
kino mukikirize mukigane DNA tekkirizibwa bamashekhe bonna bavaayo dda ne bakirambulula omwana abeera wa musajja ebbanga lyamalanga akkiriza nti omwana wuwe kati gwe muganda wange Ruswa nali nagaana okumenya erinnya era nga saagala naye ennaku enkwata nti okkiriza okwetaba mu katemba owokulaba nti Sseggirinya tawuumula mirembe gyakola ki gyali abaana ba Sseggirinya be yaleka omwenda yaleka abakkiriza nti babe kati mwabali ku dduniya muvaawo okugamba nti si babe Sseggirinya yafa talese musaayi nti abaana bano mbeekengedde bwenfanga mubakebere kati gwe okwata abamu ku baana be boolowooza nti be batuufu babakebere omusaayi bo abo booyita abatuufu wabazuula otya nti be batuufu mwagenda Sseggirinya yaleka omusaayi oba mwasse wansi mu ntaana ne mumusalako ebitundu bye mugende mukebeze DNA ye abaffe bwe muba mwakutte muganda we owa Sseggirinya ne mumujjako omusaayi ne mukebeza abaana bano muganda wa Sseggirinya oyo mumukakasa mutya nti muganda we nti maama we teyamugaba bugabi mu kika ekyo kwegamba byonna obiraba nga byakukola ki byakujingirira n'olwekyo nze mbadde nsaba muleke Sseggirinya awuumule miki ekimu ku byendowoozesa ebireese bino ensonga zino zonna ye pensoni ya Sseggirinya ze ssente ababaka ba paalamenti ze baasuubiza engeri gye ziri mu prosesi y'okuvaayo kati waliwo abaagala okubba ssente ezo nga bagoba abakyala abamu ekyokubiri olw'okuba mulimu abamu ku bakyala abaavaayo direct ne bakirangirira lwatu nti bawagira Nalukoola kati muganda waffe akitaddemu ebyobufuzi ebyo byonna bikulaga nti waliwo ekikola ki n'olwekyo toyinza kuddira baana ba musajja be yaleka atuumye amannya ge nga taggambye nti si bange gwe n'otandika okugamba nti mbakebeza ekyokuna muganda wange Ruswa n'abali mu nsonga eno njogera ku ggwe kuba gwe ffe gwe tulaba avaayo afrontinze wasiramuka naye okusiramuka kulungi era sinze nsalawo nti toli oba oli kiri gy'oli era sikiinaako buzibu kuba obusiraamu omuntu yeeyatulira yekka n'agoberezaako ebikolwa ebiraga nti muki nti nzikiriza nsiramuse eddiini y'obusiraamu mugende mwebuuze ku bamashekhe Sseggirinya yafa musiraamu tekkiriza kutwala baana ku DNA tuleme kuleeta okumanya ebintu bya Sseggirinya byafuuka bizibu Ruswa okimanyi nti akapande paalamenti ke baateeka ku malaalo ga Sseggirinya we baamuziika baakassa wansi ku bigere nga bagamba kali ku mutwe akalaga ebiwandiiko bye ebyo byonna bikulaga katemba yeeyoleka n'otategeera anyway ekyo tuyinza okireka kuba bayinza okuba baakola ensobi nga tebaalungamizibwa tebaalagirirwa naye nga nakyo sikyali kikyali kituufu n'olwekyo mbadde mbasaba bwe kiba nga ssente za pensoni n'ez'amabugo paalamenti ezitemwa ku buli mubaka ezaateekebwawo ze zireese ensasagge mulowooze nnyo ku muganda waffe Sseggirinya gy'ali mu ntaana by'ayitamu tumusabire busabizi si kuteekawo embeera eyawula baana be kyono wuwe ono si wuwe Sseggirinya yafa enfa ffenna gye tukkiriza nti Allah yalina be yayisizaamu okufa kwe naye ate ne mu kufa kwe tulemeddwa muleka awuumule mirembe. It's very bad. It's unfortunately nti n'abantu mikwano gye
be bali mu nsonga eno. Ekintu ekyo si kirungi. Omwana aba wa musajja wa ku buliri. Teri yavuddeyo kuvunaana baana ba Sseggirinya nti babe. Musajja kye yavuddeyo n'akaayanira abaana ba Sseggirinya. Nti omwana ono gwe bagamba nti wa Sseggirinya wange. Ekyo nakyo tekinnabaawo. Mwe lwaki mubatuuma nti si babe? Nakuwalira nnyo maama wa Sseggirinya nti ebikolwa nga bino si birungi eri omwana wo era byesammule. Ffe tulabira ddala nga birimu ebyobufuzi, birimu obubbi bwa ssente eza pensioni. Teri kirala. Olw'okuba omukyala yawagira Nalukoola oba ono nti katuteekewo embeera ne ssente byonna byetooloolera awo. Era zenkaayana ezaali mu kuziika. Naye kibi nnyo tusaba tukyuseemu mu nkola ezo. Bekikosezza munansonyiwa naye tekyansanyudde. Era nakisiriikiridde ne ntunula bwe nti mwagambye nti Sseggirinya teyaleka kiraamu. Sseggirinya bwe twali mu kuziika ekiraamo kye ne kigamba nti President Kyagulanyi ajja kwogera essaawa zaali 5-9 bwe kityo. Sseggirinya ajja kukola kino. Ekyo kyali ki? Twetereeze. Ebyenfuna tebikoma. Ebyobufuzi tubizannye nga tetubizannyira ku bafu. Ebyobufuzi tubizannye nga tuleka abaana ba famire ya Sseggirinya. Maama wa Sseggirinya, nkwegayiridde. Beera ow'obuvunaanyizibwa omwana abaana be yaleka akulaze babe. Nze Sseggirinya personally yali mukwano gwange. Naye nze sitera kwetuuma bintu. Nti nja mwesibako nnyo neesibe ku kino byonna nabiraba n'ebyatambula n'ebyemmanyiiko mbimanyi n'ebyesimanyi naye muleka Sseggirinya awo mule mirembe. Ebyenfuna bireme bakyusa ku mbwera eboogeza bya ntanantana. Kibi nnyo. Mwebale kubanga oli ku NCK TV. Subscribinga obanga obadde tonaba bumala ng'onyiga kade ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.